kankuvumire bina Uganda biddemu amagezi bikomye obuwumba tutu bikomye obusirusiru biddemu amagezi biyige political games era mwe bana Uganda eyabaloga ali kumutya abalaba era guno mulembe bagamba gulina kusaanawo mukama aletewo generation efumitiriza mukama aletewo generation emanyi kyeyagala mukama aletewo generation ngegenda kubanga yaddala kati jo mwaka goba kusaasira ku mulambo fe ba independent activists netuva ntikyogerako netubazaamu kali kyomolozi kumbe bali eri bakutula ddiiru zaake basenyonyi bali mukulya sente amongi yabawadde ekisawo mwe muli eno mwekuba biso mugoba bakusaasira muvuma babigayi abakulu bali eri bo bakukuta endiga ebiwumba tutu baja kuva babisigemu obukyayi bigambe ngenge era fe mama we are moving a dictator ngenge nabagambye dictator tasobola kugoba dictator Bobi Wine bemma mukyasobola kugoba abantu ku nnyimbe nga mukyasobola kugoba abantu ku mirambo mugaye emirambo mugoba abantu ku nnyimbe mulese enkola eri primitive ngalo kuba mu America Obama Trump Bush Biden bagenda ne batula ku national TVs ne badebatinga nemwe politics wa mwakusiga buchayi ekisera kyo buchayi kituka ne kigwako mulabye zaake wawomerwa akafufa ka mongi uyali moving dictator eraza banku baluwa ngo banange gusabeni mubi kati mbwamwe amongi wamwe sanyo nyumulaina enakankana kati mwe bina Uganda ebito nabukanga bezina bagaba tebajja kufuga nga muwakana mwe bina Uganda ebito nabukanga bajjo tamudda mukwete kamubye mutamanyi mwa abantu bagwansi banakunkunyedda obwongo mubuteke mukununya school fees w'abaana bamwe mubuteke mukufuna musasula balandroad bamwe mubuteke mukunonya business mwayingira ebintu bya mutamanyi bina ebintu bya diru ebisawo bya itinganye ati babalimbanga nti wano waliwo omuntu ali serious ayagala okujjako mu 7 omuntu ayagala okujjako mu 7 olina okukola ebintu bino wammanga olina okubanga olina empisa amajega alina okukkiririzaamu olina okubanga oli muzaŋŋanda olina okubanga tosasula ebina byabufuzi mwalaba Bobi Wine ku lumbe nga Lukwago amulaba bubi kyokka Lukwago ye musajja ayagala Bobi Wine ku mutima ze Lukwago yasangako awantu naŋŋamba toddamu kuvuma Bobi Wine ana muvakalasi yavuma Bobi Wine kuba mu bulamu obangala n'omuntu agwakubulira n'oyiga Makatona mukulu kwako yasanga matana nkwata ku mukono ngamba toddamu kuvuma gwe mu kastori ye Kyagulanyi toddamu kumuvuma era n'enkivaako yasiriddamu naye banyiiza zaake toswadde na kuswala nze nsinga okwagala enkolagana ekinuma mu pointi yange mwe lwaki musigaba obukyayi mu banaku nga mwe mukimanyi mukolagana n'abantu bano ekiro nga mukimanyi nti mwe muli ba Luganda ekikola kyokoze kya bugunjufu ku bantu abategeera nga ffe n'ekya busiru ku bali abantu abagubye kusaasira mu lumbe kakati muveyo mugamba abantu zilwaki mbajjanga ne mbagamba oba ne munzijjako waya njagala mubuulire bano abantu amazima nti mwevumira bwerere mwettira bwerere mwewemulira bwerere mwekoota bwerere amataayi bino ebintu buli omu alina kyayisaawo ate kisinga okunnuma naye mufuna ssente za mwamongi nga bwe yazeewadde bazaake buzeewadde basenyonyi temusobola kuwaako banaku naye abanaku mukosa emotional intelligence yaabwe ne mugenda ne mubalandirako ne mubafunirako ssente oluvaawo ne mubasiriwalirako nti ono mumuboole simanyi kati muboyikotize parliament mu gavumenti ya dictator mu gavumenti ya nakyemalira mubadde mukayalira basipiika Bobi Wine ye president yayendesiga basipiika ne lwaki mutusiriwalirize jja kutogamba utozera kwavuga nujirima nenkwata mwe basajja bwa opposition mwenna ngojjeko balukwaga abategeera namwe mubona obwakaje kima ne bakwata bwentinze ne mbawandika obugundi obu ensi ne balaba bati muli babbi mwabana mutisa abaana muli mukatemba mwekubya bifaananyi kakati kambabule buli muntu gwe mulaba yasama wa nuupu ayagala ku meetinga mu 7 ayagala kufuna sente ayina kusooka kuvuma twabikolanga bayina kusooka kuvuma bayina kwefula abakyawali jimu naye era amazima tegeekweka nabagamba buli muntu atakkiriza Mukama Katonda akwanika mubalabye gavumenti ya dictator lwaki bamuzuuza empale ne musimbawo sipiika wammwe bazaake ne bagenda ne bamiitinga amongi ne balya ssente ze kakati ze kambabulira ekintu kimu akabonerezo ake kabadde kalungi nnyo kabadde makyuwa nnyo nga kalungi nnyo singa temupulikinga hate message
ne mumala okukyawaganya bino ebinaku bimasiki ne bitalina wabisula mwe ne muddayo ne mukukuta n'abasajja ne mubawo obufumito ne mubawo obufuba ne muddayo ne bisirwalirako musimanyi wagundi simanyi goba bigayi simanyi goba kusaasa ninga mukimanyi amazima nze mukama katonda wange nzibiridde nvuga ku luguudo munanzibiridde mukama nzibiridde mulikoba zinkone ngenda kufiira ku mazima nze saagala muntu abuzaabuza bantu nze omulimu gwange ngukoze nga bajjo bikadde aba ne bisirwala ne bugenda kubuuka mpola tibana abasajja balina pulaani bali amanga the 50-year master plan Museveni alina osooka okuba Besigye bwe bamala okuva Besigye n'aleeta disorganized hooligan group ye kanaye yali kubalaga Museveni kati amaze bakozesa abakooye kati atandise okubanika zaakeki asobola okuwamunga akafuba zaakeki asiba asiga obukyayi Sanyonyi nnyo simunenya kuba ye munyankole munabwe yesimunenya naye zaake ensuko badde egumidde kakati gwe mu politics tali permanent enemy mu politics buli omu ayisaawo kike gwe Masikini message yange gifunemu ekintu kimu nti ofunira waggwe gwe bagenda okusiba abaana bameka bali makomera bisaginya biri kitalya eno bakutuladiruza bwa speaker lwaki opposition bali nkaga mukaga bokka kamba buse nokubabusa ekirala bataddewo basaalibwa kulaga international community nti Uganda ina democracy era akawuluko obwa speaker kabadde democratic kuba bategedde nti opposition batono tebasobola kuwangula amongi naye bano bajja kunyumisa byabufuzi bya Museveni bataddewo deputy bataddewo basaalibwa n'oli omunyongo nga deputy we balaga international community nti mu Uganda mulimu democracy we elected the president democratically that's why they were advocating for election nga nabo bakimanyi nti akalu takajjako saabalwanyi yajja na mundu because mission yabateesaawo kulaga international community nti Uganda there is democracy Boba webuuza abajjo byenjogera nzamanye abantu bensomesa bayiga ate nzamwe professor baba webuuza kyeki bakikutwala mu kalulu ka Museveni nga yakakube South Africa yalonda byabakama yakateeka mu sente era bwe webuuza ka Museveni mubi lwaki bamuteekako parliament mwapo datu wamulese Museveni nalonda amonga temuvuganyiza balina okusawa okuvuganya bana abasajja bakolire Museveni pasi ye international community esobola omuyamba balage nti Uganda is a democratic country olwanga amita dictator kakati gwe omuntu alaba bajja mpulira nyizo okwabika nga njogera mpulira obusungu munsonyiwe mpulira obusungu okulaga bitayugabuga nina mundu njakutambulanga kube buli kinna Uganda esasinze Yota mlinga mbikuba migo damu amagezi kukube damu amagezi bambi obufuzi damu amagezi gendo okolera abaana bo damu amagezi gendo damu amagezi bamu yobufuzi bali asayi babona deru zabwe zake bamuwadde sente Sanyonyi kalya sente kati mabusidi kabinyo